boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Mweno video nkuletedde stories amirundi esatu, nkuletedde Pallaso, nenkuletera mwana muwala, nenkuletera ne sister waffe Kayima. Lwaki Kayima tumuyita sister waffe? Nkwaniriza nnyo eno ku SMX Media nange mu SMX wani tubeera ne updates si buli lunaku buli ssaawa. Story wejjira we tugikolera esinga okubeera ekikonti stories after ziconverting and zibeera nga ziwuka data aleme kubeera nga agenda mungi. Still wano ku SMX Media njagala kubeera nga nkujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 14 February olunaku lw'abaagala tugenda beera ku Kingdom Kampala mu concert ya mwana mulenzi amanyikiddwa nga Victor Rose. Yes, concert ye esookedde ddala bambi tugende tubeere nga tumusupportinga. Still ate ennaku z'omwezi nga lumu March tugenda beera mu concert ya mwana muwala amanyikiddwa nga Lydia Jasmine. Concert ye gyatuumye first born au ku Hotel Africana. Naye tubeereyo tusobole okubeera nga tuwagira abantu baffe. Yes, ndowooza kantandike ne sister Kayima. Sister Kayima ya Bizemu. Sigwe mulundi ogusoose nga Kayima yeekolako n'asiba enviiri n'afaananira ddala abakazi nedda. Guno omulundi nsuubira gulinganga gwakubiri oguli official naye nga waliwo n'obutonotono obwo oba oyinza ogamba mbu ayambadde. Actually si gwakubiri. Guno omulundi gwakusatu. Waliwo ne lwe yasiba akaviiri. Yes, guno omulundi gwakusatu. So Kayima zenga akikolera ddala kinene ekyokwekolako n'afaananira ddala abakazi. Gamazima otunulira akatambi ako kizibu kukkirizamu neroyi Kayima oba omuntu ali mwaka akatambi musajja awedde emirimu ekikugira mbongo olaba akakaza akalungi nera ntimanyi bulungi nnyo singa mbeera sibabuusiza mboyo Kayima oyinza okunkubirako bano inbox nga nongamba SMX nsindikira ku namba y'akakaana kawala kendabye naye nga mwana wattu ennamba gy'ogenda okubeera ng'osaba ya musajja munno awedde emirimu nera nga si mulala kutumugatta bantu okumanyikiddwa nga ogwa TikTok. So bantu bangi bavuddeyo kwera nga bareactinga akatambi ka Kayima naye nze ndowooza sirina nakyakwogera olw'ensonga kino kyatusukkako kyabadda mu mikono gyaffe. Yonna ensonga emukozesa ekyo na lwaki abikola Katonda yamanyi naye kennyini yamanyiwa exactly wafuniramu eyo nga tuvuddeyo. Katusooke n'ensonga ya Pallaso akatambi ke yavudde okubeera nga ayomberamu. Yes, Pallaso abantu abasinga balowoozezza nti Pallaso akatambi akakoledde omuyimbi Alien Skin. However, waliwo olutalo olulala olugenda maaso wakati wa Pallaso n'abayimbi abamanyikiddwa nga Bayuga Boys. Balino ne bakuyimbira akayimba kali wonoofuna ku salaale jakulumba ebbaala oba mukamanyi bulungi nnyo banne ennyimba yaabwe gye bayimba eyeringanga eyakwaya. So waliwo olutalo lwe bagenzemu oluvannyuma lw'abano okuvaayo ne bakomentinga ku luyimba lwa omukulu Pallaso wamu ne Cautions. Pallaso n'avaayo n'ayomba bubi nnyo naddala ku mukutu gwe ogwa Facebook. Kati kayina akatambi kalinganga kakuba ejjinja bibiri oba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Kankakuteerako akatambi ka Pallaso ng'agamba abantu bannange mukomyawo akamanyiiro. Still after Pallaso ngenda beera nga nkuteerako mwana muwala asobole okubeera nga ayisaawo ensonga ze. Bino wano eno ku SMX Media kankusaba subscribing tojja kwera ngo missing updates naddala nga zino. Mwekwasa ndonge ebalemye musikudde entalo zammwe mwagala kummanyiira nja kakasa nti akaliro twakayiwako amazzi twakoowa. Temumanyira abantu muyiga obutamanyira abantu temubamanyiira nnyo byebibaluma munteza obutego buli ddakiika muli kulinnya Pallaso muli esibyeko Pallaso mumanyidde ekimala. Waliwo nangambye sirina kiddako gwe wayimbye ne Conscience olinga n'amaziga mwatta radio oyo kamalu musibula. Radio was my brother. Radio is a legend. Radio made me what I am. The sadness that I've gone through with my family okubanga sirina radio. Sagala bamdano kumu disrespecting kubanga radio legend wange. Radio yamenya enziji nze temujja kummanyira nja kubeerawo ku magulu gange naye nga siriwo ku mavivi gange. Nayagala okummanyira genda onoonye g'omanyira genda comment ogiwa omuyimbi wo gw'oyagala. Nkolera $15,000,000 buli show. Ayagala okuddeyo okummanyira gw'onoonya g'omanyiira. Nze siri muntu wa kumanyira nnyo.
sagala kummanyira nakikuba boy atayagala kunjagala nga bwendi gendo yagale mukazi wo ona agambye nnyoko mulese ne maama wange mwagala mmanyira abantu. Kintu kya bulabe nnyo eri omwami yenna bw'olina obubonero buno wammanga naye ate n'osalawo kubusiriikirira. Omwami ng'ofuyisa kumukumu naddala mu biseera ebyekiro oba kye tuyita frequent urination during the night, omwami ng'olumizibwa mu ndira oba kye tuyita low abdominal pain, omwami nga tokyasobola kusibwa musulo oba kye tuyita inability to hold back urine, sako n'omwami nga oba buukirwa ng'ofuka oba kye twandiyise burning sensation during urination. Obubonero bwonna bwonna bulaga nti prostate gland yo yagaziwa era ku advanced stage muvamu ekirwadde kye tuyita prostate cancer. Kale n'olwekyo wandibadde weefunira prostate lax capsules ku namba y'essimu eno 0708 786 53 oba 0760 77 16 01. Bannange abasajja munzije mwezo grade z'abawala bemukwaniriza nga mubagezesa okitegeera mukale katugeze nti oli mugagga mbuze simanya mbungo oli awo bigoyegoye mwomuwala togenda kumuwa sente olaba baana akwagala gwomanyidde wanti wona pasente nja kwagala mwomuwala womuwa sente agenda kwagala sente omwala tosoka kumuwa sente olaba bakwagala from the bottom of her heart. Oyo kasasira mwe mutikka ebinyonyonyo nga musiriwala by the kankubulire kambabulire nze nava mu grade ez'okugezesebwa gwoba oli eyo ng'okimanyi mbu ojja kujja addi akwagale ne true colors zo please come the way you are okitegera oba oli mwavu jangu okugoberumu woba oli mwana wa maama boys simanya boys bikimu bitamata mother's boy ng'oli mother's boy please jangu okugoberumu okitegera woba oli musajja ategeera ng'oli straight okitegera nga wematira biki jangu muleka ebintu byokugezeseza abantu nze siri mu grade za kuddamu kugezesebwa mbwa nja kumala ebbanga simuwa sente ansooka njagala enganze you people mulina ekintu mukutte movie style movie life mugirese muffe benyini fe tuli baddala this is not a movie fe tuli baddala nze ndi waddala sigenda kwogerera muntu yenna nze ndi waddala manyambo oli simanya nagagga oli prince ozenga omuntu wa bulijjo masikini biki ogenda gobebwa era mukulu please mulongose anyway no message ena gyegenda mulongose ku ngeri gye mutestingamu abantu being poor, being not serving money, being not giving a girl money tekitegeza nti no yengezesebwa ennungi gye mulina okugezesebwamu abantu ogenda kugobebwa ate nga wandibadde osigalwa nga wandibadde osigala mu bulamu bw'omuntu naye ogenda kugobebwa dwansonga ozenga masiikini who will love masiikini bombocrat abanaye mwenyini tomwagala anyway sigenda kuyomba bingi kansubire message yange etuuse mulekere ebintu byogezesebwa okutugezesa bwe togenda kumpa sente ndi mwana wa nnyoko gasiya bulolo kufaananira abatagala sente kufaananira abatagala sente